Eggulo bwe navudde wano nabateereddeyo aka security alert aka maama waffe First Lady Babi okuva mu State House mu meeting zaabwe bakkaanyizza Babi Kyagulanyi Itungo First Lady Mama Kampala Mama Suubi awambibwe olwakino omuwala wa Museveni kyayogedde Janet gwe yazaala mu Kapere. Umwana mumulabira ddala yenna nga bw'omulaba ne Kapere batamanyi Kapere temutawana kunoonya Kapere nga bw'olaba oyo omuwala Kapere bw'afaanana oluba. Kapere wanyiiza nnyo nakusuubiza okukuba paka Kapere gwe wamma wulira baagala kukwata maama Babi olw'okuba revolution yebatuuse mu bulago baagala kukwata maama Babi okumukozesa nga bargaining chip okubaako terms ze banyoola president omukono ne NUP abeereko ebintu byavaamu. Era mu kino bateekateeka bannaddiini n'abakulu okuva mu Buganda okukola egenda kubeera ng'oba Elders Forum okusisinkana NUP ne Kyagulanyi Ssentamu okuteesa ku nkyukakyuka y'obuyinza mu ggwanga Uganda okusinziira ku bwe balaba ebintu bwe bitambula mu ggwanga Uganda. Bino ebintu byogera mujja biwakana kuba abamu mwe mwalowooza mbu bwe mutajja mu revolution tujja kutuukawo. Revolution ejja kukula paka wenetu paka ku mitendera gyonna. Bateesa okufuna abantu mu Buganda including Jjajja Kayiira Gaajule. Bateekateeka okufuna bannaddiini mu Bukatuliki ne mu madiini gonna mu nzikiriza zonna n'abantu abali respected mu ggwanga Uganda bakole delegate ennene okubanga balumba nga basisinkana His Excellency Kyagulanyi Ssentamu okuteesa ku terms and condition eza wano bwe tulaga. Naye mu kyo ye Museveni akola bw'ati ng'ateekateeka ekyo nga ne Babi akwatiddwa. Saawa yonna we watwalira eddakiika 3 nga Babi talabikako muteeke eyo mbabuulidde ffenna ku kkulu. Bagambye bw'aba tasobola bw'aba yakoze bw'ati ku Ssebuufu Edi Mutwe kuba babadde balowooza ku Edi Mutwe bajja muyigula ettama yagaanye. Kati bagambye Babi yalina okukwatibwa. Ekirala ekyabasuddemu ensasagge ye information eggulo gye nakakasizza gye naleese eya Muhoozi okumulonda ku bwa vice president. Museveni bw'aba atuuse kuba ekyo kyalwana asala amagezi gonna oba kukwata Babi oba kuteesa n'abannaddiini oba kukola kutya Museveni ajje abeere mu kalulu oba kulondera mu palamenti ye kasita alayira mu kisanja kya 226 alonde Muhoozi kuba vice president then Museveni atambuleko emyezi nga 3 4 5 afwe. Bagambe leero bannange tusuze kutebuuke tebuusulewo nga yali ku mumwa Museveni embeera yesi nnungi naye mubeere bakkakkamu vice president ekintu akikutte bulungi.